zigenza okubeera ssaawa 3 ez'okumakya nga abasiraamu bakunganye ku muzikiti ekibuli okusala eswala ya Eid al-Fitr. Eno Supreme Mufti Sheikh Silimani Kasule Ndirangwa awadde abasiraamu obubaka abakubiriza okukola ennyo yebasobozesa okuweerera abaana. Tujja kufuna abaana abalungi, abaana ab'empisa, abaana abakubalamu, abaana abatuukagana n'omulembe, abaana ekyokulagira ekirungi. Bw'atyo akutiddira bannayuganda okulwanyisa ekibbattaka. Misikini abanafu ebagibwako ettaka lyabwe abamanyi ne babitwala. Mwekyo tukubiriza gavumenti ekole butaweera erabe ng'emize egifaanana bw'egityo gigwa mu nsi. Akatiriza nti buvunaanyizibwa bwa buli muntu okulwanyisa ebikolwa eby'ettemu n'obulyakiza obusisa eggwanga okugaggawala. Ne mu busiraamu essaawa etuuse tulangirire abantu abanyaga emmaali y'obusiraamu twetaaga tukyasaanira n'ebirala ebifaanana bwe. Ndirangwa lumaliriza okwogera Sheikh Lukumane wa Kinyankali n'asaza eswala n'oluvannyuma n'asoma kutuba. Allahu Akbar. Mu kutuba wa Kinyankali akubiriza abasiraamu otakyusa neeyisa yaabwe n'okukuma ebigambo bye boogera. Ekikakata mu busiraamu nnaku lwa leero mu kwebaza Allah okubeera nti omazeeko omwezi gwa Ramadani kwe kubeera ng'ogenda mu bufu obubaddemu. Wa Kinyankali akutidde abasiraamu okuwala okuyingira mu kulya halamu n'okumugatta mu bizinensi. Nga bwe kubadde mu Ramadani bangi mu Ramadani agamba Sheikh Nsibe tusijja kikola. Abasiraamu bangi bawula sente zino eza mpemu zindi kuwembe. Naye mu Ramadani babadde bagala ofisezi zaabwe bagamba nti olusiibo sobola kuleka. Naye Mungu musinza mu Ramadani weyabeera olubeerera. Mungu abakuleetedde imaani saba kuba omulimu omulala inshallah oguguleke. Okusala olwedde ku muzikiti ekibuli abasiraamu bakunganidde mu maka kajja obusiraamu omulangira Kasimu Nakibinge n'abagobula ekijjulo ekisoose mu mwezi ogwa Shawwal. Nakibinge akutidde abasiraamu okusibula bannaabwe ku byalo gye babazaala gye basusse okuzimba n'okunyweza umma. Kubanga ndowooza nti ekyeggulo ekyo ekimu ky'osibulako banno kisobola okusibula abasiraamu ku kyalo omwezi mulamba. Era wadde sawabu ozifuna tubasiibuludde abantu naye umma efunamu kinene nnyo ng'abantu beewammwe ku kyalo bonna omwezi mulamba obeeyimiridde. Yebaza gavumenti olw'okuteekerateekera abavubuka mu mbalirira y'omwaka guno n'asaba nti ssente zino bafuba okulaba nga zituuka ku bavubuka nga tewali kusosola kubanga abasinga kubona tebalina mirimu. Kubanga omuntu atalina kyakukola mwangu nnyo okukozesa okukola ekintu eky'obulabe eri abantu abangi naye ng'ate obuntu bwe bamuwadde buntu bwa nseko obuseko. Akudde ne bannayuganda okulwanyisa ebikolwa eby'ekitojo nga tusaba abalina obuvunaanyizibwa okuba abasaale mu kulaba ng'ebikolwa bino bikoma naye nga ne mu ekyo tubasaba babeere benkanya eri abantu abatalina musango babe nga tebatwalibwamu mu kitimba kino mu ngeri y'okulwanyisa obumenyi bw'amateeka. Omumyuka wa Prime Minister asooka Gen. Moses Sali ategeeza abasiraamu nti obusiraamu bw'atandikira kibuli era basabye okusiima ekyo kye baliko. I describe this ground as zero ground. I am going to repeat it today. Why I say it is a zero ground. It is a zero ground because Islam, the base, the ground of Islam was here and is here. Oteregedde ku mbeera eri mu ggwanga oluvannyuma omulangira asibuludde abasiraamu. Omulangira era akwasizza Supreme Mufti emmotoka kapyata ekika kya Super Custom yamuguliddwa nakyewa. Ate ku muzikiti ewandege yazigenza okuweereza ababiri ez'okumakya nga abasiraamu baatandise edduuka okwetaba mu kusala Eid al-Fitr. Bakira abasuuzi batunda ebikozesebwa mu busiraamu n'abakuba ebifaananyi nga bali ku mulyango okulaba nga beenogera ku nnuso. Munda omuzikiti gujjudde abasiraamu ne batuulako n'ebweru wakati mu kuba takbiiri. Bakulemiddwamu Sheikh Muhammad Sembatya. Imamu w'omuzikiti guno Sheikh Muhammad Kiza Kasuli ng'okusadde kunnatandika sisi kunnyonnyola abasiraamu Eid ne Ramadan kibitegeeza. Tusaba okusiime okusiima obwenjawulo ebyobyekitiibye okuva Oluvannyuma okusala kutandise kakulemiddwamu Sheikh Swaibu Kinata okuva e Bilali. Bw'abadde abulira Sheikh Swaibu ayozayoza abasiraamu olw'okubalako ekisiibo era n'abasiba okugenda mu maaso n'empisa ennungi z'abadde nazo.
abo wadde ensonga 3 Allah mwayita okubawa empeera ng'ekisibo kiweddira n'asaba abasiraamu okuzigoberera. Omuntu okubeera ng'asoma nnyo Qur'an Karim kama kana fi Ramadan nga bw'abadde mu Ramadan ng'akisoma. Mutebi Sulaiman n'ensobuga Isime bikisakedde eggulu eno ku Lwabukedde TV.